Tata abaana bange bamuyita Murana Patrick aka Alien Skin. Abangi gwe mumanyi omuyimbi w'eggwanga. Oluvannyuma lw'omukyalo ono okweyanjula yannyonnyodde eggwanga nti ennaku gy'alabidde mu bufumbo obw'okuba nti yafumbirwa Alien Skin tebangawo era nti yamusuza ku kibbo ky'amaziga enkya n'eggulo mu bufu obumu n'okubeera nti abaana yabamuggyako kati tali nabo. Wabula olunaku olwaleero we tunaamalira vidiyo eno nga tutegedde ku Alien Skin n'omukyalo ono ani mutuufu era ani mukyamu. Wuliriza wano omukyala nga annyonnyola. Nkubibwa nchunyizibwa mu maka agangenze omukazi ow'abaana abasatu. Yakeera enkyala nzaala abaana basatu balamba. Mmaze naye emyaka 9. First born wange ali myaka 7. Addirira ali mu myaka 5. Omulala ali myaka 2 n'ekitundu. Ngera ekindeese wano eno kwekubira mulanga nsusse okujoogebwa okumanyiiribwa nga balina mukyala we Namutebijjowe. Ekimala ekindeese saalivuddeyo naye ekindeese okuvaayo nkubibwa mbonyaabonyezebwa mu maka wali eri siweebwa kitiibwa. Abaana bange bakyali bato nnyo okubalekawo basuulawo. Abaana tewali mwana yatuuse kuva ku nnyinawe. Naye ku budde buneeno baabandesezaawo abaana bange omusajja n'ankubakuba bubi nnyo n'okungoba n'angobesa 6 gwa kiro. Mbakugwa ku bantu ne bantemuloba ne bantematema kiki yaligambye bakadde bange. Maze ebbanga mbonaabona lwakuba mbaddeyo eyo nga nsiriikiridde nga sirina kyakukola. Mujja wange n'amanyiira baatuteeka mu nnyumba emu nchunyizibwa mbonaabona. Omusajja tafaayo yeekubira ludda lumu alaga nti oli owookubiri ye buli kimu. Ankubidde mu maaso ga nazaala wange, mu maaso g'abaana bange, mu maaso ga buli omu yenna ku bavubuka abali awo ku Fangoni. Mpulira nange embeera nnyigiriza ngikooye nensalawo nsitukiremu neekubira omulanga era nga njagala nzirizibwa abaana bange kuba teri mwana yatuuse kuva ku nnyinawe. Wakati ng'omukyalo ono yeekubira omulanga bangi batandise okubanga bamunakuwalirako naddala bakyala banne ate era n'abasajja abasobola okuba nga bategeera ekyo kyannyonnyola nti kyali mu kuyitamu. Enteekateeka z'okuba nti Alien Skin afunibwa okugenda ku kamera ayogere ku nsonga zino zibadde nzibuzibu wano na wali. Amwana mulenzi amanyiddwa nga Stickman mu Sudan yagezezaako okuba nga asinkana Alien Skin mu studio. Wabula Alien Skin kino yakyebalamye. Mwana mulenzi ono Stickman mu Sudan yamugambye nti kubigenda maaso oyogera ki. Alien Skin n'agamba wekaba nti akaliro kalimu 25 kati bagenda kongeza paka ku 5 mu buufu ofananako ebityo. But trying to looking back ku byali bibaddewo emyaka 2 emabega nga Alien Skin amaze okuba nga akikuba n'okibamba era nga industry atandise okuba nga agisensera muziki. Alien Skin yakola interview era interview eyo yeesafeesinze essaawa zino. Alien Skin we yali ayogera ku mukyala oba ono mbu kubanga oyinza obutakakasa bwe yali ayogera ku mukyala we n'abaana be. Alien Skin yannyonnyola nti yayawukana ne mukazi we mu buufu obumu oba obulala. Katusooka tuwulirizeeko ko wano. This is an interview eya Alien Skin kati ebbanga liyiseewoko liwerera ddala. Muchala wo ye fame ne family ba be receiving ze batya. I'm talking overview family. Tutandikire ku muchala n'abaana kuba kati tata star mwami wange star. Kati imabega kao before music. Na ina family ano muchala n'abaana. Ne kati juka talent nengeje ku drivinga mu nesoke kuza ku ground wano ngo natandika kuleya esooka. Kubayo endongo ye kutandika nobanga tanacho wali okoze kuanze natoka kiseera. Nfunye ne sente na nkoze workshop ere katwe ntunda mbana amapichi gange ebichi spare nene tuka ne workshop nenjiga ba kitegera
nga tegukyagwa nga waliwo kiri ekikuvuga ekikuvuga okutuuza ate ku zi studio era abakyali bange ne basooka ne bagawa omusajja ayonoonese ye omukyalo okyamuwa obudde anti nkojjira kati ewaka ne watabuka ligeno sikyakyapa ate nga n'amaka nago ewaka nawo walinga abaali bandaba okusobera ewaka ne muki ne mu kibira twawukana ne madamu wakati nga Alien Skin akakasa nti yayawukana ne madamu oba mukyala we Alien Skin yalaga nti abaana yali abatwalidde maama ono abeera nyazaala wabula ate oluvannyuma Alien Skin abaana yabajjayo ewa nyazaala we n'abeetikka n'abaddiza nyaabwe wano nga Alien Skin akuteyo bafemungeze ng'asobola okuba ng'alabirira abantu bano bigambo bya Alien Skin atera okwawukanako ne mukyala we damu kati wadogo nimba okola nimba twalewa omukadde okitegeera kati awo te ne tudda buto wano tekugula awundi sofa kati ne tugikuba nga sinaako yadde ekimbonyabonya kati wetugamba nti kugenda n'okubakola ki kuba kugenda n'ennyumba n'ebintu ne babisuula ebweru okitegedde kati alina oddyadera kuleeyanga omuntu atandikawo ki kusibalo nno ssebo kusibalo era bintu engeri gye ndi omukkiriza nti kyo kigiza era nti workshop neyita n'amapiki ng'abaniga mwana wano ebiri muno omukyala yamala n'akomawo anyamaje muno kyati yamala n'akomawo nenkuba nenfuna nenkuba kati nezituulayo nga bwe kiri kati nendabanga badogo ote bajja kubimanya nti oba omukulu yawukana nani ne mama okategedde kuba nali mbatwaza omukadde byali bibi nnyo ne batwala na kaboda era ne mbagamba mwana n'abasifuuse serebo boy mugenda kukula ne jjajja wammwe nga nno byekigambo omwali mwaka gumula alinga mwesatu otegedde ya kabwe sifuuka serebwe mutuuse okukula nani ne jjajja maama kati nenkuba nakawajja ojuzi waneeno ya nenga maze okuba nga kyo kituddeyo nga ya kati agenda bassa ne mama waabwe oyo ne mama waabwe ne mujjayo eri ewaabwe kuba alina obeera ne baddogo be bagana gye babeera kuba naye tasobola kugamba be waabwe nti nno twali twayawukana nga tannafuna automatically bajja kubagamba twalinga mu yala bwe yafuna abagamba yamala okufuna n'akolaki nansuulawo singa batomunonyeeyo mugamba nti kale beera ne baddogo beeri tasobola kugamba bantu nti nno ekitegeeza nti olina obuntu bulamu ndi muntu mulamu nnyo That's it exactly. Alien Skin mu interview ng'ayogera ku family ye wamu n'abaana yalaga nti omukyala teyadda nti omukwano gwaggwawo era omukyala teyadda wabula ate omukyala essaawa zino akugamba nti babadde mu bufumbo obutambulidde ddala obulungi nga n'okumuwuttula Alien Skin yakamuwuttula ennaku nga zize emabega era omukazi yagambye nti ebiwundu byakatoowolokoka butowolokosi omukyalo n'agamba nti Alien Skin abadde ababeeza mu nnyumba emu wabula ate Alien Skin alaga nti yabakwata n'abaako waabatwala era waabadde abalabiririra. So the big question would be ani mutuufu ani mukyamu nsonga z'amaka nsonga za family ate era nsonga z'abaagalana we bagambira nti tossaayo kikyo. Poliisi yamaze okuba ng'ekakasa ekyokuba nti omukyalo no yagenze na reporting okusinziira ku mukulu ow'ekitiibwa Luke Oweyisigire yagambye nti omukyalo no yagenze na reportinga Alien Skin okuba nti yamuwuttudde n'okumuggyako abaana. So omusango anytime gujja kubeera nti gwongera okuba nga guwulirwa kuba nti ensonga z'amaka teziwulirwa nga misango gya busimusima yabono yakoze atya no giyina engeri gye gihandolingibwamu here and there. Wabula mukadde ke kamu olunaku olwaleero mbadde awo omwana mulenzi King Farm ng'ateekayo ku status ye ng'agamba nti mafia takuba bakazi coming soon. King Farm ye alabika nga ayagala kufulumya luyimba ng'alufulumya mu Alien Skin. Ojja kujjukira King Farm yagamba bankubye ne banjasa iyadulamu
yali agamba nti abafango ne bamukuba ne bamwasa eardrum. So ebiseera ebimu essanyu lya amaziga gente lyessanyu lya malembo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga King Fa alagidde ddala nti ye musanyufu nnyo kubiri mugenda maaso mu family ya Alien Skin era very soon agenda kubanga amufulumyamu akayimba. Kale video gyolaba ku screen eddakiika eno video ya mwana mulenzi amanyiddwa nga King Saha. Awo nno yabadde ne wini wa mami wamu ne bajowagibe batera okuba nti atambula nabo babadde baddako ku bizinga eyo kulya ku life mu bufu omu oba bulala wabula nga wini wa mami tamuva ku lusegere wabula wakati nga byonna bigenda maaso King Saha nga ataddeyo video eno waliwo omuntu eyalumbaganye King Saha. Wabula omuntu ono yalumbye King Saha omuntu ono yabadde afrontinga Alien Skin era omuntu ono yabadde awana Alien Skin nga afa ebya King Saha. Wabula King Saha kirabika nga kyamunyizizza okakananga ne King Saha akoze retaliation. Osobola okuba nti olaba screenshot eyo agayo no bamuyita man official yagambye nze wantama boy Chimenke is the boss. Ngagamba King Saha nti ono gayi yabadde agamba nti King Saha yamutama era nti Alien Skin yaliko ye wakabi era ye boss. King Saha na replying gayi ono namugamba boss wani Alien Skin boss wani oyo Chimenke goyogerako boss wani you know so ojja kujjukira nti gye buvuddeko ababiri bano babadde ne olutalo ojja kujjukira bulungi mwana mulenzi amanyiddwa nga kagaya akatonotono wabulanga kalwanyi nnyo tekazannya wali ku fangon kaavayo ne katabuka bulungi nnyo atali komanda mudogo wabula ne komanda mudogo yatabuka bavaayo nga batabukira ndoza coach Kerementi bavaayo nga batabukira King Saha wamu ne basajja be wabula ne basajja ba King Saha ne bavaayo ng'omuliro bawanda mungi olutalo luno gye lwakira tetwamanya but kiraga nti wotunira comment ya King Saha bad blood erabika ekyaliwo wakati w'ababiri oba wakyaliwo embeera ey'embiranyi wakati wa mwana mulenzi Mansul Semanda King Saha wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Patrick Mulwana goyinza okuyita Alien Skin. Kale awo nga tusenvula okuva olunaku olwaleero gye buvuddeko King Saha yafulumya screenshot Neda yakola post ku Facebook n'agamba nti mbaweeyo ka show ojja kujjukira nti King Saha ebbanga sidde nnyo nga akubye Lugogo Cricket Oval era ekivulu kyakwatayo nnyo wabula King Saha alangiridde olunaku olwaleero nti ng'ennaku z'omwezi 21 Novemba addayo ku Lugogo Cricket Oval. King Saha bino abirangiridde ku live gy'akoze olunaku olwaleero mbaddeko ku live eyo and I was following up. Abadde n'omwana omuwala waliwo omwana omuto bamuyita Saha waliwo omwana oyo ayogera alina obuzibu n'okwogera ayogera ebigambo nga bikutuka waliwo omwana omuwala oyo so gwabaddeko naye wali ku King's Palace mu lubiri lwe enakawuka King Saha n'alangira nti agenda kubanga akola show ennaku z'omwezi 21 Novemba omwaka guno so King Saha yagala balaga nti Lugogo Cricket Oval ako yakafuula kagogo mullo so very soon mugenda kubanga mulindira mwana mulenzi amanyiddwa nga King Saha. Kale tuveeyo eyo mu bufu nga tukyatambulira mbwe mu Moze Radio mumujjukira bulungi kati mugenzi rest in peace. So ekifaananyi kyolaba kya Moze Radio kale bwe tuva wa Moze Radio wabula we tukyali tukyali wa Moze Radio olunaku olwaleero mwana mulenzi gwolaba ayambadde kooti eya bululu amanyiddwa nga Troy wamala Godfrey erinnya lye mu bujjuvu eyasingisibwa omusango gw'okutta Moze Radio. Yes olunaku olwaleero aleeteddwa mu kooti. Njagala tugende mpolampola njagala nkunnyonnyole byonna mu bujjuvu saagala bintu tubitwale kipayopayo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Godfrey wamala oba erinnya eryali limanyiddwa eryali likozesebwa erya Troy yazze n'akola appeal. Mwana
mulenzi ono mu kukola apiiru yabadde akola apiiru ku musango gwamusingisibwa ogwakutta Moze Radio ng'ayagala ekibonerezo ekyamuwebwa eky'emyaka 12 n'emyezi 3 ekibonerezo kino kisazibwemu Gayono Troy. Ku lwokutta okwaliwo omwaka gwali gwa 2018 Moze Radio we yaviira mu bulamu obw'ensi eno oba eyali amanyiddwa nga Moses Ssekibogo. Abalamuzi ababadde bazze okuba nti nno bawuliriza omusango guno babadde basatu era nga kubaddeko omulamuzi Christopher Gashirabake ne kubeerako Dr. Asa Mugenyi wamu n'owekitiibwa John Mike Musisi. Bano nno baganye byonna omukulu Troy agambibwa nti ye yatta radio baganye byabadde ataddeyo nga defense okulaba nti nno omusango gwamuteekebwako gujjibwawo. Omusango nno gwateekebwa ku mwana mulenzi ono gumanyiddwa nga ogwa manslaughter ng'era basinga kubanga beesigama ku bujulizi obwateekebwayo bwonna bwali bulumika Gayo ono nti ye yaviirako Moze Radio okufa. Mwana mulenzi ono bye yabadde aleesenga empaaba yoba kye yaleesenga defense ye yabadde agamba nti waliwo contradictions mu bujulizi nti waliwo ebyali tebikwatagana bulungi era ng'agamba nti n'ekibonerezo kye baamuwa kyasukka okubeera ekinene. Wabula abalamuzi bagambye nti ekibonerezo ekyamuwebwa in fact baamuwa ekibonerezo kyali kya myaka 14 ne bakikendeza ne bakizza ku myaka 12 n'emyezi 3 n'ennaku 4 olw'ensonga nti Gayo ono baali babala n'obudde bwe yali amaze ku rimandi ne bagenda maaso n'okuba nti byonna babigattagatta wamu. Ojja kujjukira bulungi nti Moze Radio yatuva mu bulamu obwe eyatuva ku maaso era yava mu bulamu obw'ensi eno. Omwana mulenzi ono yali wali mu Good Life ekibiina ekyo mukijjukira bulungi ekya Radio and Weasel oba Weasel and Radio. Yafa oluvannyuma lw'ebivune oba injuries yafuna ku mutwe ekigambibwa nti yasindikibwa mwana mulenzi oyo wamala abadde azze okugamba nti ekibonerezo bakisale oba goyinza okuyita Troy mu mbeera yaliwo mu bbaala. Ebbaala eyo yali emanyiddwa nga Deba wali Entebbe. Ndoza zaali ennaku z'omwezi 22 January omwaka 2018 era Moze Radio we bamusindika musajja wa Katonda n'afuna obuvune naddusibwa era wali case clinic embeera teyatambula bulungi ebintu tebyatambula bulungi. Bw'obajjukira bulungi abaali ku musango guno oba abaaleetebwa nga ba key witness waliwo omukyala yali amanyiddwa nga Pamela oba mumujjukira bulungi erinnya lya Pamela lyavuga nnyo ku musango gwa radio. Pamela Musimire era nga mu kooti baali bamuyita PW2. The ne producer Washington Singh amanya ga producer Washington ono nga yali ayitibwa PW1 oba goyinza okuyita witness 1. Washington nga amanya ge ye David Otim, is that right? That is David Otim. Bebawa obujulizi obwali bulumika Troy. So ojja kujjukira bulungi nti omulamuzi yagamba nti the appellant was properly identified by PW1 as being the one who assaulted the deceased. Bwe baali bawa ensala baalaga nti Washington yalabira ddala Troy mu kikolwa ekyaviirako obulamu bwa radio okukomekkerezebwa. We respectfully disagree with the assessors. We find that this ingredient causation of death has been proved beyond a reasonable doubt. Ebyo nno bye byali wali mu nsala abaaliwo olutalo mwalabako b'omusango mwagulabako. So Wamala claiming anti-contradictions as to whether the source of light was a bulb or fluorescent tube are immaterial. All witnesses agreed there was ample lighting. So bwe baadde boogera ku kya claim ya mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Wamala ogamba nti tewaaliwo light emala kubanga abajulizi bamulaba nti ye yasindika radio. Bagamba nti contradictions as to whether the source of light was bulb or fluorescent tube are immaterial. All witnesses agreed there was ample lighting. So omulamuzi yagamba nti bino Troy byagamba mbu tewaaliwo kitangaala kimala
kumulumika nti ye yasindika radio n'afuna obuzibu. Omulamuzi agamba nti aba witness bonna bakakasa bulungi nti Troy ye yaviirako okufa kwa radio. So abanamateeka ba mwana mulenzi ono Wamala Godfrey oba Troy bagezezaako okubanga bajjayo sentences ez'enjawulo ne bagamba nti at least bakendeeze ku kibonerezo kale at least gayo ono bamusibe emyaka 5 era bajjayo emisango ng'ogwa Uganda versus Kamyoka Ivan ne bajjayo ogwa Elungat Grace Naptol versus Uganda naye abalamuzi ne bagamba the degree of injury inflicted, especially to the head, and the fact that the deceased was thrown onto a concrete floor, causing several internal damage, justified a heavier sentence. The sentence of 12 years, 3 months, and 4 days is not manifestly harsh or excessive. It aligns with sentencing in similar cases. Abalamuzi nga bagamba nti ekiriko nti nno mwana mulenzi ono yali bodyguard ebiseera ebyo yasindika radio paka ku wansi ku floor eyali ey'enkokoto ekyamuleetera okufuna obuvuno obw'amaanyi. Ekyo kiba kiraga bulazi nti nno munnange omusango n'ensala gye baasala ddala yeeyo yennyini egwanidde. So gye bikidde nga Troy kooti ebiganye. So olunaku olwaleero Wamala Godfrey Troy eyasangibwa mu musango gw'okutta Moses Ssekibogo oba gwe gwasinga ekibonerezo eky'emyaka 12 n'emyezi 3 n'ennaku 4 kyakusigala nga kiyimiridde. Wabula bamugambye nti waddembe okujulira mu kooti ensukulumu. So mukwano gwange abadde bakyebuuza ku bya radio gye byakira embeera aweri ebyokutta radio Eyamutta oba yamuviirako okufa bamugambye nti nedda ssebo emyaka 12 gyebake mu nkomyo. Kale eyo tuveeyo tukomewo side eno radio moze rest in peace omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze ekisa. Kale tukomewo ewa Ziza Bafana Ziza Bafana Ziza Bafana yafulumiza video nga bw'ogiraba ku screen mukwano gwange. Video eno Bafana gye yafulumiza oluyimba lwolaba yalutuumye okaabira ki, wabula oluyimba luno yalujjuza byana biwala ebitali mu ngoye nga byetigonyola okufa. We byetigonyola we bideno we bannange naye bannange Bafana nedda Ziza Bafana nedda oluyimba yalutuumye okaabira ki kati ate abali mu luyimba bakyusa bubi nababutunuze no bwe kati n'obwo oluyimba Bafana yalutadde baluyita okaabira ki. But I think waba babadde bagamba abayimbi abafulumya zi video then ate luno lwasusse ku lw'omulamuzi. Wabula tuba tukyali ku olwo ate Ziza Bafana n'afulumya oluyimba olulala ng'era omwana omuwala aluliko yeeyambudde baluyita Biribi Banga. Biribi Banga yafulumiza okaabira ki yalabye abawagizi bakyakaaba ku video n'agakamba kuwe Biribi Banga yasoose fulumya audio ate mbadde nzija bwentyo baweereza Bafana n'afulumya ne video ne ngamba ha bannange kale tuveeyo eyo. Legend Mulodi omwezi oguwedde yavaayo n'atugamba nti anoonya 6 packs ng'ebifaananyi bw'obiraba. Ni Mulodi 6 packs zajja oba tusinikire muli amannyo
Musajja yavaayo n'alaga nti akola nesse kukola yenna. Ekibuuzo abawagizi leero babuuza nti ddala Nimrod akyakola push up ze yali akola n'ebisigadde oba yali atusiba kawaani yaddayo ku bifi ebyenkoko. Kale nga tumaliriza olunaku olwaleero mu sports aba SC Villa olunaku olwaleero ttiimu ya SC Villa erangiridde omutendesi omupya. SC Villa oluvannyuma lw'okugoba Mole Byekwaso Mole Byekwaso bakamugoba ennaku nga 2-3 emabega. Mu kifaananyi ye Mole Byekwaso omusajja Munnayuganda waffe waawano ng'erinnya bw'oliwulira Mole Byekwaso. So omutendesi Mole Byekwaso nga bakamaliza okumugoba aba SC Villa jogo mukwano noteba mukwano gw'abangi tokisussa. SC Villa nga yakagoba omutendesi waayo Mole Byekwaso. SC Villa olunaku olwaleero esayininze omutendesi mupya. Omutendesi ono SC Villa gwesayininze olunaku olwaleero amanyiddwa nga Nemanja Milincic oba Nemanja Milincic. Ffe tetuli bakite tuli basabia kumanya linnya lino engeri gye bali atulamu. Bw'owulira omutendesi omusabia osobola okujjukira ku mutendesi gwe twalina wano eyali amanyiddwa nga Milivojevic. Yali I'm forgetting that name. Omusajja oyo eyali ku ttiimu y'eggwanga Micho waliwo erinnya eryo badde ejjagala linnya lyakubiri Milivojevic. So SC Villa olunaku olwaleero ereese Nemanja Milincic oba Nemanja Milincic kyonna bw'osobola okuba nti oliyita. Omusajja ono musajja nzaalwa ye Serbia era nga musajja yatendekako ttiimu ya Bulgaria, ttiimu y'eggwanga eya Bulgaria. Ye mutendesi gwe baleese olunaku olwaleero. Omusajja ono nno alina experience ya myaka 10 n'okusoba ng'atendeka omupiira. Omutendesi ono Nemanja. Kati abamu we bawulidde erinnya lya Nemanja musobola okuba nga mujjukira Nemanja Matic okuva wali omusajja oyo yazanyirako ku Manchester United, Nemanja Matic. So that is Nemanja Milincic. Nemanja Milincic gwe bakuleetedde bannaffe bano aba SC Villa era nga bagamba nti bagenda kuvuganya ne sekuvuganya yenna oluvannyuma lw'okuba nti baleese ono ate ne bakwata omutendesi amanyiddwa nga Mole Byekwaso ku nkoona. So omuwagizi wa SC Villa jogo osobola okuba nga otubulira. By the way ono mutendesi waakuna omusabia nga ttiimu ya SC Villa emuleeta. Kandoze bagambye waayi omunayuganda takitukoledde katuddeyoko ku basajja abakyusa ku langi abasajja abeeru bano ne bagamba katuleete omusajja omusabia tulabe ensonga agenda kubanga azikwata atya. Mukwano gwange gwe omuwagizi wa SC Villa jogo osobola okunteera mu comment section n'ombuulira ddala SC Villa egenda kuvuganya oluvannyuma lw'okuleeta omutendesi amanyiddwa nga Nemanja Milincic ate neegoba omutendesi amanyiddwa nga Mole Byekwaso. Is this the time? Agayo nonno CV yenenenene muko abobanga wetegereza mukwano gwange omutendesi ono amanyiddwa nga Nemanja aina UEFA Pro National License era aina UEFA A License, aina UEFA B License, aina UEFA C License ate era mukadde ke kamu yali assistant coach ow'eggwanga erya Bulgaria omwaka 2022-2023. So bagamba nti they are incredibly excited to welcome Milincic to the SC Villa family. Haji Omar Ahmed Mandela president wa team eno abadde musanyufu nnyo nnyini ddala era agambye nti after a thorough selection process we are confident that Milincic's experience, vision, expertise and passion for the game align perfectly with our ambitions. We believe he is the right person to lead our team to new heights both domestically and on continental stage. Bagamba nti bagenda kuvuganya SC Villa kerese omusajja ene genda kuvuganya sina kindi oyinza okugiraba ng'ezanya Champions League mu maaso awo wandikiraba ng'ezanya Champions League
tuba tutegeeza CAF Champions League mukwano gwagera maaso kuba nti olaba eddakiika eno. So esivira jogo abaana ba jogo bwe bakusanga bakukubirawo obanga olina ejjogo esivira jogo be bakkirizibwa okujoga bokka. So baleese omutendesi waabwe awo ne Manja Melenseke tujja kubanga tumubuuza ebibuuzo ng'emipiira 5 6 7 gimaze okusanyibwa eja season ya 2025-2026. Abasidiyo omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tubeera agera maaso kwa nti video eno giraikinga Mukama Katonda annyini byonna abankumire mugira mubaayo tunaakwatagana olundi. Ciao ciao, I sign out. Thank you so much. Webale nnyonyi.